Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe n'emboozi eyo tukyalina omugenyi waffe olunaku twagala otubuulira ebintu ebyo kiki ky'ofunyeemu bikuyisiza bita waliwo ne challenges zibeeramuko waliwo n'ennyimba endala zendabye nga ozifuwamuko abantu abo ofuna olukusa okuba bo oba akayimba akaliko kokulamuko oba kisinziira ku luyimba lwonna ova ku kyokuselectinga ezo ennyimba mbuze ebibuuzo bingi omulundi gumu naye kansobere nti jja bijjukira ekisooka byenkifunyeemu nfunyemu okuba nti mbeerako mu kifo bwe kiti n'abantu abakabinga ggwe then obuuza kyekirala challenge nyingi. For example, abantu abamu si bonna naye abasinga bakyalina mentality nti ba musicians musiru ddala oba okitegeera so nti tukyalina omulimu munene nnyo okubasomesa. Of course abali educated abali exposed kagambe bagenze bakitegeera. In fact, by appreciating music what. Okay. Neda waliwo ne class y'abali abalala. Betukyalina omulimu omunene okusomesa. So that's the biggest challenge so far. Ova kutyo okuselekinga bw'ennyimba ezimu akanyaganuwaje njagala ono Juliana okula kayimba kaliko akayimba kanyumira kenkola kokolamuko obakubira ku masimu mu meetinga okola otyo ku. Well, abamu bakwano bange so kiba kyangu okubasaba olukusa kuddamu oluyimba lwabo. Abamu sisobola batuukako bakabi nnyo naye in that case ndukola ne mbalinda bo bajje bakole ki bambuuze lwaki wakoze naye nga ebiseera ebisinga ngezaako okulaba nga nkola ki nsaba permission. Yes. Ozayo ku bivulu ogezako ku mikolo manya waliwo lobazi ba class waliwo emikolo ng'egyo embaga ng'egyo nga bantu baganya abantu beemerere olwofunyeyo ku gundi ku shows. Actually right now ekintu kyensinga okukola regularly zembaga ezo so nti actually you find it buli weekend mbeera nina omukolo gwendiko bwe kityo tuyabale kuba muvubuka muyiya munnaye nogamba naye kantandikewo ekintu ng'ekyo ku mukolo fesinga kibanga tiwala emikolo gyogendako ng'abantu abamu tebabayaga tebabitegeera nga tebaagala kulaba muyimbi awo yekyanga. Yes, anti kati era client watuukira okuyita nti ayagala saxophonist segeza nti n'abagenyi be nabo baba mu class eyo baba bategeera ebirungi so kyekyo kirungi ekikiriko. Ebbeeyi eri etyo oba kisinziira kifo kisinziira muntu akuyise oyinza obutagyogera osooka otubulako konti oba kisinziira nze omunaye nga nze ndi eyo naye nga njagala naye ngamba abantu abali expensive. Ekintu kyoyagala osobola kiteekamu esente zonna ze baba bakusabye kasita oba nti okyagadde kiringa nakakatete akalungi koyambadde wakasanga oli nakugamba ebbeeyi era wasasulirawo banga okagadde. Yes, bwe kiri so nti ebbeeyi eba yakuteesa usually. Awali abantu agati namusana ku disappointing abantu ku mikolo kati oyinza banga okutta emikolo nga 8 naye nga ziri kunako olu ekintu ekyo mukikola mutya? Ekintu ekyo kisonga nti nakwegayirira nnyo n'omugamba oke kale nja kuyitirawo naye ate essaawa ne zikulema ate blame ate nagiza ku werabawa mu maaso werabawa obudde butuweddeko briefly werabawa neerabawa simanyi kale tufuyiremuko tusampulingiremuko kufuuyiremu ki ama obulungi bukola ki abaana mwe babitusi abayeta akantu kale obako obusemba era abawagizi butusimbula obudde butuweddeko. Abawagizi bange mbebaza nnyo mwebalimu abambezezaawo kama abankuumire. Kale musibe bulungi tubaagaliza weekend ennungi mwera.